Leka badde wali bwati addala abakyala ate okwogera tetubagaana inshallah tujjaniriza era asobola okugituwa nga bwetugumiikirizaako abalala batuuke naye ensamba zimanyi Katonda wamututte bulungi kyetumusabira kumuwajjana. Nsamba ki kyobadde mumanyiiko? Mumanyi ng'asaaga ennyo tosobola kumanya oba anyiize oba tanyiize. Era simanyiyo muntu gwagamba nti ensamba yanyiigira kuba tosobola mutegeera oba anyiize oba takoze eki yabadde walwali nga kyensinga omumanyako nti ebintu ng'olaba nga bitutenga ebitali siriyasi naye ng'ate oluusi ajja bikola. Tiyabadde omuyimbi munnamu atakolangayo vidiyo yadde n'emu ng'alina ennyimba nga 10. Osanga abadde ateekateeka zikola lumu buli kimu kibaako pulaani abadde ndooza ne pulaani ye nti alizikola buli boolwo naye Katonda tamukkiriza tamusobozeseza kituukako. Ogikolina ku lwasemba okwogerako ko naye? Nsamba mbadde ntera nnyo musange wa Jaluna ku restaurant emirundi mingi naye nsuubira kati kibadde kituutemu nga wiikisi 2. Yes, tuddeko kati ku lugendo lwe. Omwaka ogulaba otya? Omwaka olw'okuba ntuvudde mu covid ng'ensi njavu sinnagutegeera nnyo ndaba abantu beekazaakaza naye baavu sente tebazirina naye katusabe Mungu gutereere. Baserebu abatagala kuwasa guno omwaka lwaki tobakubira ku mulanga at ne batebenkera? Bintu by'okuwasa si birungi kkaka muntu kubanga bw'owasa omuntu ng'otuusa katalo olumu kukulemerera obufumbo kusonyiwagana bw'oba tonnatuuka kwekkakkanya ng'omuntu okuwasa okulindamu. Okuwasa kuba kwerekereza naawe omusajja n'okkiriza nti ebimu bakukulemberako ate nga gw'okulembera amaka. Kati waliwo omuntu atannatuuka kirowoozo ekyo kale osooka n'omuleka n'akitegeera. Naye n'abaserebu bano b'ogamba nti owaayo yandibadde yafuna naye oba akiteeka? Kuliko abaatuuka ate bawaluka abo baatuuka dda ne bayisaawo sayizi ezo bwe yaba yatuuka n'ayisaawo kati Kenzo takyalina kye yeekwasa ekyo emyaka gikiba gyatuuka naye bodde eno mu bunno bannaffe ba John Black bakyali baana bato. Pastor Bugembe meya waffe omulungi ow'e Makindye ab'ebitiibwa ba Mashekhuna al-Karimu mwenna eddoboozi eryogera ebigambo mu kaseera kano ye Saad Yusuf Mayaye imaamu Masjid Salamu Kibuye wanu era nga ye imaamu wa Nsamba KRYSH munnamawulire atukuŋŋaanyiza mu kaseera kano. Nsamba yatuvuddeko jjo nga Allah bwe yatugamba nti ffenna ebitonde bye tuteekwa okudda mukabuli baterektibwa tebigenda bonasani walodimeya ebitiibwa mirimu mirungi kanuna Rashid yagamba nti ebyobuti amaanyi abadde abamampaati bonna awo mukabuli tebikolawo Allah ayagala emirimu gyo gyewakola KRYSH agenda kubuuzibwa emirimu mani rabbuk ani abadde akulabirireyo ekibuuzo kittika tebagenda omuteekaawo buli yenna bagenda mubuuza mani rabbuk ng'obadde osamira mani rabbuk obadde musamize mani rabbuk efitina Mungu wo tomumanyi ogende ng'olina bulirizirizirizi bagenda mukubuuza mani rabbuk
Haruna Rashid atugamba agakiri mithili hadha ekifaanaganako bwekityo falyaamali lamiluun biri nze byentunuuliramu obuweereza abo mubadde babagambye abadde muyimbi naye abali mu kisaawe ky'obuyimbi ky'abayimbi mumanyi KRYSH kyabadde gye muli ayambye abantu abalina ebitone bingi okuba promotinga mu busobozi bw'obutono bw'abadde nabwo era ekyo kikulaga nti omuntu yenna asobola okukola obuweereza mu mbeera yonna gy'aba alina. KRYSH tabadde mugagga, KRYSH tabadde n'amaanyi mangi, naye mu busobozi bwe Allah bwe yamuwa ayambye abayimbi bangi. Ekyokubiri, nze ndi puliida ate ndi muntu alwanirira eddembe ly'obuntu. Ku sayidi eyo ey'obwenkanya tujja kwebaza KRYSH kyakoze. Njagala okubategeeza tumanyi amaanyi ga media mu justice mu bwenkanya. Atakimanyi ojja ofuna obuzibu babeeko kye bakola oba bakubyeko bintu byo oba bakutulugunyiza oba Buganda oba mubuzizaawo onoonye ensi bwetegeera ebizibu by'olimu ng'ensi tetegeera. Naye KRYSH kyabadde akola nti ensonga zonna ezikwatagana n'eddembe ly'obuntu abadde ayimirirawo. Ate si kunoonya bunoonya nti anoonya sitoole naye ng'anoonya okulaba nti wabeerawo obwenkanya. KRYSH weebale nnyo omulimu ogwo. Media epuleyinga roolo nnene nnyo 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 mu kulwanirira obwenkanya. So omulimu ogwo agukoze, tujja kumwebaza ne sekwebaza yenna. Era twebaza abamusobozesezza okukola omulimu ogwo. Tujja kusaasira famire ya Bukedde TV ne Vision Group yonna olw'okuviibwako empagiruwaga eno mu famire yammwe ne mu buweereza abo. Eddibu lyaleseewo ddene kubanga mwenna ababadde abalaba agataliiko nfuufu kizibu okusoma amawulire ne bagamalako nga temuli mu kulire lya KRYSH nsamba. Naye ekizibu kye mutukola ennyo Bukedde kitali kirungi kino kankibagambe. Abantu abakuŋŋaanya amawulire oluusi temutuleetera kifaananyi kyabwe, temutuleetera na ddoboozi KRYSH nsamba, muvoyisinga buvoyisinzi KRYSH nsamba, KRYSH nsamba. Mutuyambe abantu bano mubabeerere nga benkanya balipoota abakola omulimu omulungi ne batuleetera amawulire amalungi agatuyamba okulaba nga obulamu bwaffe butambula, nabo mubaleetenga butereevu. Ekyo kikulu kubanga olwaleero bangi abamanyi erinnya KRYSH nsamba naye mugataliiko nfuufu bamanyi bagasoma Terakaya, Mweruka ne baani. Ekigambo ekyo ndowooza Bukedde n'ekitwala akikulu. Njagala kunzika ebigambo byange nga nziramu okwebaza Nzeeyi olw'okutuleerera bulungi mu mwana nsamba ono n'emirimu gy'asobodde okukola, nga nzigumiza ensonga y'obwenkanya nti abantu bangi ababbiddwako ettaka, abaana abatulugunyiziddwa, families ez'enjawulo, bino bikolobero ebikoleddwa nti wano wabaddewo bubbi, bada, biki naki, stories nyingi zajjeeyo. Era abamu ne basobola okufuna obwenkanya olwa stories ezo eziba zivuddeyo. Kubanga ekintu bwe kituuka ku lutimbe nti Bukedde ekireesi KRYSH nsamba amawulire agatuusizza, ab'obwekwerinda ne bagajjaawo, naffe abalala batunuulira mu anga endala ne tuvaawo, ne tuba nga tusobola okulwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Kululoko wesigire wano agambye nti KRYSH abadde abakubira amasimu. Ninjagala okukusaba nti information eyo bwebaweebwanga mugikwate nga ya buvunaanyizibwa amangu ddala.
oluusi poliisi ebwawo okurespondinga ku bintu ebifaananawe bityo